Anje. Gwe simiti gye mwafumbye yo nga tetwagirabyeko. Nabikulekedde munnanga nti wafuuka mufumbi wa wano. Toyogera bingi omulina musokete yakoze. Wawamba munaye ekiyungu kikyo. Nze nina kyenkyayogera. Musokete yakoze. Yakoze eki? Namusokete yalidde enva zonna. Tekisoboka naawe newankubadde ayina olubuto ayo yabali aguzibwa. Tasobola nawe ejjija n'agimalawo. Mukwano olutalo olwabadde wano eno nenzija tutaakiriza olutalo nkunnyonnyola simanya biki anoba namusoke ng'ali mu ffumbiro kuba nalese mugambye onkebererako ku nva ezo nagenza okuva wano okuddayo ng'enva ziweddewo yawulidde nga mugamba mbu enva enzo zirya tetwalabye ku nva naye taata enjo lwakuba naffe twasangire tugenda ziri taata enjo yagaye taziriiko wemba sinze nasazifumbye nange nagawe batugenda ziri nange siriiko kwegamba we wawulidde ekyo nemwejovaana saabiwuliddeko nga mubyogera nasembyeyo okuwulira ng'olutalo balowuyayomba biki omuwerekedde ogenze nange ngenda ndabe nagenza otuka nga namusoka aziridde muyita olabo baani ati wakoze otya ate nandikoze eki nange nembyesonyiwa nalidde bumonde nenneebaka kale bambi wadde azirazira nnyo mu byemanyi byatasobola kuzira zenva zenfumbi nga lwaki tazizira tasobola zizira gwe omanyi bye muteera mu nga nfumbi nze simanyi byotekamu ate enfumba yange yanjawulo kuyiira era tasinga yange njagala bwebuuze ddi lwe nali nfumbi emmere nesigalawo ku masuwaani ate lwaki teyalidde nnyama nsuubira ne waba talidde nga nze afumbi akera ku makya n'abagamba mumpe eggolo lyange njalidde obadde tokirabanga mukwana era enva agamba enva zange muzipaaki ngajazirako capati tali amawole kyona nabankema wano juzi butifini bwasanga mu mmotoka bwali bwaki yali agenze nayo bugenzi yagenda neva teyali akyekukolera ku mawoleeti era nababuzaani yabafumbye ne mumugamba nze yali afumbye napaakinga envaazi enjala yamuluma nnyo bambi enjala munnange lwentera ofumba etera omuluma ennyo n'azipaakinga envaazi n'agenda nazo munnange nedda munnange abeera abyagala kyokulaba we yagireese yabadde asobola ojjukulekera naye yategedde ani ajja ogiwoomya kati kikyogezaako okutegeeza maama mu bufunze simanyi kufumba nze nsobola okyogera mbu tomanyi kufumba kyoyagala ogezaako okugamba ebyo tubiveeko nze ndaba olandaye mwamaliriza mutya kuki lwenfumbye taata enje abamukufu abamukufu munnange lwotera ofumba lwofumbye yaba muyala simanyi lwaki naye tesiyenso atunya nako n'agenda nayo ku mulimu bannange nokimanyi enaku zino wameze entondo okuva emwayombye nebbaawo wakyukidde ddala nawe okyogedde oyogedde entondo maama waliwo omulala yakigambye okyogedde waliwo omulala yakigambye kugamba kyemwatandise ekyo munvuma ntondo kati nabankema sisobola muziyita entondo naye nze mba njogera amazima muziyita ntondo ongezaako okwogerako kino ziba ntondo mwekobaanye ne taata enjo kambeere n'entondo tewali buzibu simanyira mukyenyigidde kati ng'obusungu obuleeta eno mukyenyigidde tetunyize era biri awo weebityo wibo tunyize tetunyize nawe ebyo ebintu biveeko mutereere munaabeeramu olwo paka teruggwe nze mbiriko wabula nange nabikooye omuntu umusonyiwe naye akusonyiwe budde mu bulamu obwa bulijjo kakati ng'egyoyogeramu olaga nga mmwe abakyali wano ffenna buli kimu ekyaliwo tewakiraba n'agamba simanyi mulekwa n'omwetondera n'ogamba ogenda genda ani yali omunyiivu ye yali omunyiivu lwaki ongamba musonyiwe muleke anti yali anyiigidde ggwe teyakusonyiwa nze simanyi ndowooza entondo zanvuddeko ne zigenda ku ye kati mugenda kukola mutya nze naye nange nabikooye nze simanyi kyengenda kukola kati ng'obikoowa nabikooye nange nkoowa nga yewe yali akooye nange nkooye tongamba mbu naawe oyagala byakunobanga ye nakirowoozezzaako dda nange oba muviiremukko naye omanyi omusajja ono agenda kuba akumanyiira olw'okuba yagamba mbu ye mulekwa nfunzi mbu ye olw'okuba mulekwa simanya nfunzi kyonna kyonna kye yayogera taliiko beewaabwe olina omuleka osimanya akole byonna byayagala kati kwagenda okwekwasizanga nga buli kyayagala aleeta n'akulinnya ku mutwe olw'okuba ggwe olina ababo kinaasinziira kyenda betambula omuviiremuko nga wokirowoozezzaako onaatambula n'ovaawo okwo omwezi oba emyezi 3 ajja tegeera omugaso gwo ajja tegeera omugaso gwo omanyi omuntu oba wooli bwoti takumisi nga tategeera mugaso gwo naye wotambula n'omuviirako nze nja kuba mbidukubuulira lwonna oluliwo ng'ombuulira kuba omuntu omukulu lwaki aba yeeyisanga omwana omuto kyemba nkola
toyina kyamanyi kiwali okoze ate ateekawo embeera ate yakuteerawo embeera tambula omuviire teekawo embeera naawe ategeere we kiruma tambula omuviire kijja muluma kimulume luwowole ng'olwana oluta nti yali agenda kukaabira awo wanaawowola ategeere omugaso gwo naawe olyoka okoma okijja muluma si atakaabira bwereere kijja muluma kuba maama buli kaseera neeyisanga omwana omuto kino kirimu nabivaamu dde tambula omuviire kituufu ngenda kukola ekyo nassali paakinga omugambe ngenda ate wengenda sidde osooka omutiisetiisa zonna nzitwale bandekewo zonna zitwala ate lwaki ozireka kweri gwe paakinga eweezo zonna opaakinga engatto zo mulaga sidda omulaga ngenze sidda waba yebakiriza omugambe erimu kanaga amasuuka ngeetaaga kuba guwagagula tewangamba guwagagula paakinga buli kimu ekikyogende gwe buli kimu kyomanyi kiri mu nnyumba mu nekikyo wekaba kamotoka nze nina mukwano gwange wakamotoka gwe mmanyi ananyambako ajja kuyambako tajja natusaba ssente n'amafuta nja gateekamu maama tobimugambako maama nga mutandika nti tomugamba ogenda biyingizaamu maama ebibyo sibiri ate gwe tomugamba ate mbimuyingizaamu ndi maama tomubakotwa kimu kyomugamba ate nga munyega mugamba ki kibe kyama sirika kigenda kuba kati wange naawe nawe tobyogera asisobola ngenda kubirwa akamotoka kati ngenda mukubira mugamba ogenda kupaakinga dda kati era ngenda mpaakingi genda okikoleku ewaffe olinayo kyeweetaaga tewali kale mukubire wakamotoka ekuba okwange katambula agenda omuntu yegazaanyizeeko ewaka olwo lunamusooko endiwesobolera lulina we lugenda okunnemera longoseeko newaka naye omuntu nakeera n'atuula mu ntebe n'abeera omwo n'aleekaaniramu omusajja newe yamukooye ennyumba nebeeranga kasasiro talina kyakola mulire kujjulamu genda kusiiga njo ate nayadde n'ekimu kyatereezezza gwe kola kino gwe kola kiri eri tujja mukolera byonna ebyamulema nabikola eno remote ani yagirese wano kano kabeera wano wakamotoka mukubidde ngenda ndobera wa Jose kale munenze nja kuba nkubulira buli kimu ne tugende ffenna musajja oyo simwa kamuviiremuko owadde amukubidde dda Jose naye ye abasitede ogambye Jose badde bamukubiddeko dda sinnaba naye Jose ye abeera ku stand by ambeereddewo nnyo wemba nina kyemwetaaza yabaawo abaveire ansuubire taakuyiwe asya ono wange nine waba akuyiye ate si tetuyiye egeze ddala atasobola Jose usibye otya enfunyemu obuzibuzibu njagala kubeerako wuwo myezi nga 3 nja kuba nkubuulira naye kyembadde njagala onnyambemu bane njagala ojjo onnone manye njagala ojjo onnone tuveewo ffenna onkwatireko togenda kulwawe kale nze wendi gwe otuukako nkona ngenda kukubuulira kale enkulinze kimugambe waggule watuuka yingire buyingiza yingira weetuli wano mu ddiiro gwe yingira kale naye kakati gwe gwengambye opaakinga ebibyo byonna byebyo byotwala ebyo byonna agenda kunkwatirako kiki obipaakinze empaakinze era nsobola otwala bino ebisigadde najja n'abinona agenda lumu nabyo ate obeera onobyo asobola okujja n'abinona nze siyinza kubeera wa muntu nga tanjagala otakwagala ati agwe tate njo tomulaba eneyisajja neyisizaako kino kye yakoze kiraga yankoowadde ate yakoowa nze nga nsobodde okufuna obudde obupaakinga naye ye yasituddeyo nsawo ekyo badde ogamba mbuggole okuba ofunye obudde n'opaakinga yafunye ensawo eraga nti ye olwedde yabadde mwetegefu yankoowadde nza okuba nze mmwesibako nga simanyi kati ezize oziggyemu ate kati nkola ekisiye nazigyeyo dde ezize naziggyemu ntaddemu zange ndowooza ekisenge olese obikasuse byonna era si nnyo nze nziggyemu ebyange ebyetaagisibwa sisobola beerawo nga tanjagala naye yalabika abadde yakkoowa kimanyi obeerawo n'omuntu nga ne bwe njogera kitate nyo tankolerezaako yadde kiba kiraga gwe omwesibako onotusa n'okugamba yabadde ankubira paasi mazima
ng'okubira mukazi wo paasi. Mwekubidde ddi paasi? Okufumba embuzi wano. Nabankema. Mbu yabadde ankubira paasi naye nga paasi ankubira yaani. Sooka ove mu by'okukubira paasi. Wali ogamba tukwogera kekigeeza naffe otukolako topiki. Ate yaki? Nze mbadde manyi twabyogerako wano eno n'otegeera ni agenda okufumba ku olwo. We mwagize. Era emboozi ye yagireeta. Ate kati nkugambye. Ye yagireeta nze nantegedde nti yali ankubira paasi. Yali yagenda kukubira paasi. Ye yabinnyonnyola. Neera omuntu bw'atyo lwaki takiŋŋamba mazima mu bulambula okufa okusinga okukuba paasi. Ekyo kiraga ki? Kukoowa. Abafumbo muyina ennaku nze kyobula abasajja nabeesonyiwa. Nyingi. Abasajja nabeesonyiwa kati neebeererewo nassali waabwe. Ennaku nnyingi munnange. Naye teweeraliikirira toddeeyo nolowooza mbu teryakufaako ffenna twakuvaamu. Nze wendi nkwagala. Nkimanyi. Ngenda kuyirawo omubiri nga nkwa updates. Afulumye essaawa mmeka, ayingidde essaawa mmeka, akola ki, buli kimu. Munkubira. Ngenda kuba nkubira nga nkikubuulira. Abulambuulira buli kimu. Buli kimu nkyagala. In fact singa obadde osobola wandimbulidde ne password y'essimu ye nga nkulumikira ne nkubuulira oba waliwo amuweereza ka message. Sigimanyi. Oba kafaananyi. Password yagikyusa enkya n'eggulo. Era otegeera eno ogenda gikwatako nga yagikyusizza. Tandika nayo gimanya Katonda ategeere uti abamulika eyo. Ate kati agimpa leero. Enkeero ogenda ogiteekamu nga yataddemu ndala. Kati ekyo kikulaga ki? Yakoowa kiba kiraga oli mukoowe wadde. Mukoowu. Muganda wange bakoowa. Mukoowu. Don't worry, I'll WhatsApp you. I'll video call you. Buli kimu. Bonna ngenda kubamba okuteerayo.